Olunaku olwaleero Pallaso asibyeko ne famire ye. Nnengeddeko ku mukyala we kw'ossa n'abaana be aba Pallaso munnange e Canada, bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako. Ate nga ne muwala wa Chameleone muyite Anna Mayanja naye munnange ali luuyi eno, ŋŋenda kubeera nno nga mbikulagakokko mu maaso awo. Ne Dr. Jose Chameleone naye mukyekinzeko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bampita Geminati, nsinza ku Geminati Yugi. Kansooke nkutegeezeko ko wali mwana mulenzi ono Pallaso ennaku zino ndabye nnyo obutambi bungi nnyo nga by the way butradinga okwetooloola munnange ate emikutu egy'enjawulo. Era nga mwana mulenzi ono Pallaso nno tatera nnyo kuvaayo kulaga mukyala we munnange ate mu kamera. Naye nga ndabyeko ko wali obutambi obw'enjawulo nga batera okulaga ennyo munnange ate abaana be. Kaakati nno ntegeddeko ko wali mwana muwala Meisha, naye abadde ayina engeri gy'agoyingamuko crazy nga bw'ogezaako okulaba. Kaakati nno omwana ono ali very talented era nga bw'ogezaako okulaba, era nga ekyo nno munnange ate akiyinamu obukugu. Ekyo ky'olaba ky'akola, neerabidde omuzannyo gwe engeri gye baguyitamu ngwerabidde, naye nga mwana muwala oyo munnange ali bw'atyo very talented. Kaakati nno olunaku olwaleero Pallaso asazeewo n'agamba nti nno leka ate tutambulemu. Pallaso yabadde ku kamera nga bw'ogezaako okulaba abaana nga abakwata kw'ossa ate ne mukyala we babaddeko ko n'ekifo eky'enjawulo kye babadde bali mu kutambulamu nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Era ku sayidi y'emu Pallaso naye yennyini n'ateekayo ko wali munnange ate ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba. Nkugambye awandiseeko ko wali n'agamba nti no family matters. Muwala we nga w'omulengera waggulu, kw'ossa ate ne mutabani we, kw'ossa n'oyo omuto, kw'ossa ate ne Anna Mayanja oyo gw'olengera munnange ate gw'atudde naye wansi nga bw'olaba. Ebifaananyi ebyo by the way bibadde bitradinga okwetooloola munnange ate ku mikutu egy'enjawulo nga bw'ogezaako okulaba munnange. Pallaso kw'ossa ate munnange ate ne famire ye bw'atyo bw'alabiseeko e Canada essayidi eyo. Ate nga ku sayidi y'emu nkyekinzeko ko Chameleone. Chameleone nno mwali munnange ate wano mu Uganda, era nga alabiddwako ko wali mu kifaananyi ekibadde kikutte akati by the way ku mikutu egy'enjawulo. Omwana mulenzi bannange ng'ayaka abadde ayambadde leero fashion abadde ayambadde red awo, ka red k'ayambadde kannyumidde. Ndowooza ogezaako munnange ate okwekkaanya ekiri mu kifaananyi, naye nga leero agambye nti nno leka munnange ate mbateereyoko bafaanizi bange wali wonna nga bw'ogezaako okulaba. Just abadde mapoozi ge nga bw'ogezaako okulaba munnange ate ekifaananyi ekyo ye mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti n'ebitambula ate mbeera mbikutuusaako nnyo n'omanya nti nno kye kifa munnange ate Chameleone nga era bwenkoze bwentyo. Kaakati nno bwenti bwenkoze era nga wano wenkugambira nti nno osubscribinge, jjukira nti n'obeera ofuna update yonna eba etuuse munnange ate wano ku Geminati Yugi wali wonna. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo.